mwenna oba oli Kampala oba oli Loddawa omulimu gwe mukozi ogw'ettendo ogw'okugenda ku Twitter ne mugulawo account ne mutandika okudiscussinga matters. Manyi musanga obstacles nyingi okuva mu bantu ba NRM abali mu diaspora abagulibwa abaweebwa ensimbi okubanga baba challenging naye keep on. Ntandise bwe nti musigale nga mugulawo Twitter account mu challenging abantu bano buli mbeera yonna esoboka. Mutandika obba challenging nga mubwa buli kimuso buli muntu yena agenda ku Twitter kati lutalo lugenda ku Twitter. Bwemba mwagala abasomesa Twitter obulungi mugende wa Fazili Mayanja ku kyoto gyali abeerako anytime abasomesa Twitter ababuli wawe mugende counter attacking so Fazili Mayanja gyali. Bwemba mwagala okuba buli omulala bulungi mugende wa Faustin Masaba naye abeerako naye ajja babuli bifa ku Twitter bulungi nnyo nzo omulimu gwa to mobilize okubasindika gye mulina okugenda so mumba mwagala kumanya Twitter bwekola bane bakola ko bikibi okuwandika mugende wa Fazili Mayanja ku kyoto yabeerayo program agina namba nnyo. Ebisigadde mugende wa Faustin Masaba ajja babuli ekyo okukola ku Twitter eno ku Facebook goguno mugutulekere yenna n'abamu amakoona tujja kumanyisaayo nakubamba ganti ba bloggers soon oleta mbagena bali ya dance bagena chuso olimi but that is none of our business. For Facebook watu sigadde ko batano babitujja kikwasaganya kalaba singo bonito basindika ku Twitter mugende ku Twitter je mbamukolere naye bobanga oli ku Twitter please don't abuse tovuma reason someone don't abuse on Twitter bajja kugala account yo with immediate effect. Please reason those people with the respect, don't abuse. If you dare abuse someone on Twitter, you're going to be blocked from Twitter. Mulaba ekiri ku mukule yali ko mukulembeze America Donald Trump bam blocking. Era na mulaba Facebook bam blocking. Bali bageza ko ku reviewing account here that's still chiganyi. So please I beg you kindly, the moment you open a Twitter account, please reason someone but don't abuse. The moment you abuse someone, they are going to be reported and your account is going to be blocked from there and then. So Twitter mugendeyo mutandika ku reasoning abantu abo. Ntandise bwendi. Okusokera ddala mu kigwero gikyololo njala bagamba ndoza mutegedde amaanyi gamwe ge mulina nga abantu banna Uganda kye tuyita resistance okulemera ku nsonga buli olemera ku nsonga ng'olina ekinyusi ky'olemerako ofunamu ky'ofunye kitya ensimbi bukyanga tuva mu campaign Museveni ensimbi ze yakozesa nakati akyaspendinga ssente nnyingi nnyo zisinga nezakozesa ku campaign whereby buli kyolaba ekibuzaabuza amawulire kye tuyita diversion baba kisasulidde ssente empya n'enkadde oba oli akubye emiranga oba yeyambudde oba anyiiza baba mukubye emiggo bakoze eki ezo ssente kuba kiri state funded TV zonna bukedde NTV NBS simanyi BBS CBS FM byonna ne ku social media byonna biri well sponsored and funded by state. That means ezo ssente zebakozesa kati mpitirivu nnyo abagenda ku Twitter bachalinga bonna basasuliddwa ekyo tuyita amaanyi g'abantu. That's what we call resisted. The more you resist, the more Museveni loses billions of money in funding diversions. So diversions nyingi ezigenze mu bbanga mu Uganda muzire bulungi nnyo kati tulina nabana abaana bennyini bowunya ne project owunya now it's becoming a diversion. So njala mwegendereza temudda mu kusharinga program owunya simanyi ono yafuye ebyo nasimanyi bana abaana abazze bawunya it was a kind of diversion kati yafuuse diversion tekyali cause owunya project nayo yafuuse diversion kubanga the more engeri gye bagipromotingamu yafuuse kati tekyali cause nti abaana babadde babawunya kati yafuuse diversion. So owunya mugiveeko bano bajja besuula eddalu musimanyi banka z'abagwira bababye ensimbi all that is diversion state funded kati diversion endala zisinga mu mubadde muzitegedde njala bategeeza ekintu kimu buli lwolaba ekintu kyonna eggulire lize ku Bukedde TV nga libuzaabuza bannayuganda ku nsonga eriwo ebeera diversion tobuuza bw'okiraba ku New Vision mawulire tobuuza ebeera diversion bw'okiraba ku NBS eyo tobuuza ebeera diversion bw'okiraba ku Bukedde bw'okiraba ku BBS FM eyo tobuuza ebeera diversion bw'okiwulira ku radio bw'okiwulira ku bloggers abali ewaka n'abakola mawulire n'abannamawulire kyonna ebeera diversion temuzunga kasita ekintu kiva mu lunaku olumu nekigenda kifuuka namulala n'ababeregembwa ebeera diversion ekyemutekola ki temutegana kati diversion gye mwagala okugwamu yiino kansoke njibanyonyole bulungi. One, muganda wange Hamis Kiggundu gubayita Ham all along nakulabula nenzija nga nkubuulira kati olwali njagala otwala ekyange gwe njagala okukola mu Kiggula Lujiwa ne point singa ssatu ndyoke ngere ku firimu entuufu. Hamu Kiggundu oli muganda wange wadde tetuzaalibwa mu kika kyekimu oli munnayuganda kyekisooka oli musajja muganda nakugamba okulwa ennyo ku njuzalandiro tekikufuula nnyinizo ompulira bulungi okulwa ennyo ku nyumba zalandiro tekikufuula nnyinizo bano abasajja bemukolera tembamanyi kati olwaleero ekibaddewo ekya bank already omuzannyo guno Hamu njagala kugamba automatically you are the next target bagenda kujjawo abantu bozanyirako tobamanyi emirimu gyabwe gimaliriza payback time
bagenda kujjawo. Although ogezezaako nnyo okuteekawo stanti olwaleero ne diversion ng'oleeta abantu bano bakomedian boku TV ne radio batandika okukolera kye tuyita publicity okufuula ensonga nti y'amaanyi mawulire. One, statement za Kayibanda ebadde ekwataganya full figure, ebadde ekwataganya Olex, zikwataganya ezaani n'eza Bajo Events ne bannamawulire abalala bali mu kajunga ku nsonga za HAM. So it was a kind of diversion funded by HAM and the state. Bole bagikoze. So statement ya full figure simanyi tuko yabagwira biki ne ka video kumuleke ku mawulire. It's a diversion. Bakimanyi bulungi nnyo guli omuzannyo gwabo. One, nabagamba Orient Bank, Diamond Trust Bank ziri state funded, or those two zimanaging bayindi nkiddamu. Emisolo gya passport gisasulira wa? Emisolo gya revenue gisalibwa wa? Orient and Diamond Trust abakozi ba government babasasulira wa? Mu Diamond Trust ani atakimanyi. Kati bw'obanga omanyi Diamond Trust yeri musango ne HAM nga bano bakajjajja tabafuwa obunyama bakolesa kodi yemu nti simanya abagwira besudde mu simefe tukoyi biki. It is a diversion eyazimbiddwa. Mukimanyi Orient Bank eri state funded yesasu yekwata emisolo gya Uganda. Diamond Trust abakozi ba government wone basasulira n'emisolo egisinga omungi gya government bagisasulira. Kati saagala babafuulinge ezo banka bbiri zaba mafia mukitegedde bulungi. So kati HAM bakuzanyisa omusanyo gw'otagenda kusobola. Right now nkubuulira HAM gwe next target okusinza ku information jeff bagenda kubamala ko kamula bamale bakujje bakusula ebbali ng'ekikamula. Kubanga ensi yonna ekimanyi ku myaka gyo muvubuka muganda nge HAM ezo seri tozirida lwakuba nti walimu okumanya bwagenda makerere okusoma gwe kosi giwasoma gisoma bwomu kyekibuzo kyolina abantu bibo kibabuza nogenda nozimba makerere wali HAM Tower tukimanyi ezo sente sizizo. Nogenda nozimba gale makago White House ku kizinga Entebbe ezo sente sizizo. Nogenda n'otwala ekisawo ekisawo kye nakivuno kizimamu sente sizizo. Nogenda ali ku sente Mengo simoyo bwazimbi osimanyi owali abasawo b'ekinansi Abaganda naye ttaka n'olitwala tukimanyi sente sizizo tolina sente. Sente ngezo zoyina wezo okulya ozinawo obo unotiku wali osubula nsawo tukimanyi bulungi nnyo. Sente zizo zintuntu. Kati sente zigenda ntumanyiza state naye weegendereze HAM okusinzira ku sources zenfunye bana basajja bali mu panic anytime bagenda kujjawo. Era obanga oli mugeze sawa zino wandibadde osooka n'obinyuka mu nsuwa egyo emisango gya Diamond Trust ogenda kumalako najjo ogenda either nga bagenda kukunkumula ng'ebinyeebwa mu kisusunku oba bagenda kuwa obuto bakubessa sofe ekyo kigenda kuba ne diversion zo zikendeze. So muganda nge Hamis Kigunu kutegeezezza ensi gy'ozannyisa abasajja b'ozannyisa bajja na nnyina bajjira ku nsi bajjira ku lugaali oli mwana wawo ntogenda kusenguka bagenda kudduka era nga ayagala kuprovinga that lete empapula z'ennyumba nga ziri mu mannya go tekuli transfer. Lete empapula z'ekisawe kye nakivunga nga totunakola transfer obabuli ensi zaani ekizimbe ky'emakerere obabuli ensi ekizimbe kyani emmotoka z'ovuga zino zi Range Rover buulira ensi oba ziri mu mannyago olina kadi zazo nga ziri mu mannyago. So kyenkugamba nze nkugambye nfunye information HAM anytime oyinza okuba ogenda kufuna mbwe yafaye kubanga wamaladde emirimu gyabwe ekyo kyo kikuvuddeko saagala kikirwako. Alright, njala sindika bana Uganda mwenna mugende ku mutimbagano ogwa Twitter ku kibanja ekya OPEC. OPEC kye kitongole ekikwasaganya emiwendo n'okutunda emiwendo gy'amafuta mu nsi yonna. Njagala mugende ku kibanja ky'OPEC mugitegeeze nti eggwanga Uganda ne bannayuganda amafuta gaalyo Uganda ng'eggwanga tuli mu buzibu nti omumpembe Yosef Tabasirwa lutabani wa Karekyezi amafuta gaffe yagabba ne First Family ngira Uganda ku mafuta gonna agali mu Uganda nga bannayuganda tulinako ebitundu 15 ku buli 100. So nga n'ebitundu 15 ate nabiri mu ba shareholders bennyini bali mu State House abaagala okubba ssente zino. So mutegeeza abantu bano nti whoever adiringa ne mu 7 okugula amafuta ku international level akola nsobi kubanga endagaano zonna zigenda kusalwamu ate alina okusasula heavily in returns singa government yakyuka soon. So mugende ku mutimbagano ku kibanja kya tute kya OPEC ekitongole kitwala omutindo gw'amafuta n'okutunda amafuta mu kitegeeza nti ebitongole byonna byagula amafuta mu Uganda era ebinamu omugabo bikola nsobi. N'eggwanga lya Tanzania mudde mu retweeting mugende omukyala yakola nsobi okusayininga endagaano z'amafuta amafuta gaba na Uganda siga Museveni endagaano ze yasayininga nfu. So mugende ku Twitter namu balumbe awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Kitalo nnyo era nkyali mu kiggula luggi kitalo nnyo eky'Abaganda baffe abatiddwa akawungeezi kaaliro mu katale ka Kisekka amagye amakuuma pulezidenti aga SFC. Njala tegeeza ensi nti ensi gye tulimu tekungulwa tugikyalako bukyazi akowa yagiviira tuli mukka naye Museveni ne babbi banne balemeddwa okutegeera nti eggwanga ly'Abannayuganda so si mmundu. Museveni ebikolwa by'okola ne banno okutta Bannayuganda tekintu kigenda kujjawo. Olwale mussa abaana babandi basatu balina famire mulikuba mwagala kwelemeza mu buyinza
kino tekina kye kigenda bongera okujja ko bongeza ensiro. So nvumirira ekikola ky'okutta bannayuganda mu ngeri yonna, oba muwadde butwa, oba mutomedde, oba muwambye, oba mukubye masasi. Kati abaana babandi bana basatu be musolale wa Kiseka mukubye amasasi. Ogwaddala badde babakoze eki? Batangira mpiira muzunga na muliro. Already muina sanctions eziri mu place. Muhozi bakwetaga mu World Criminal Court, International Criminal Court. Still mukyatta abaana babandi kiki? Muzala alioni zote zigenda kufa, muri imoto temugenda kufa, okwate mundu to mwana wabandi. Mutidde nnyo bagundi niyo kutya mu kukendeezeeko. Amini bwatu bwe yalinga agenda. Lutwa bwatu bwe yalinga agenda. Obote bwatu bwe yalinga agenda. Simwe musoose. Ate nno mwe tubataddeko buteesi bigambo tewali action. Singa action nija mugenda kufuka bufusi mu mpale zammwe. Just bigambo. N'okusirika omanyi tewali kintu kisinga kutiisa dictator nga silence nga tamanyi kigenda kuddako. Ekintu ekisinga okutta Museveni mu ngoba kiyita silence. People park ACDC bawulira bafa muli kibanuguna naye ng'ate ekyokutta abantu mukirekeraawo. So okutta abantu mukulekeraawo kitalo nnyo ne mugenda kubeera accountable for kubanga information gye nno olwale mugenda kutya kye kigenda maaso. Musharinge video eno. So ekyokutta abantu mukirekeraawo. So now we're approaching towards the 12th of May 2021. Mbu Yosef Tobasula mutano wa Karekezi asubira okwagala okwerayiza. Naye mu kwerayiza kuno agenda kufunamu obuzibu kubanga ayinza obutatuukayo okusinziira ku information gye ngathali nze kisookera ddala. Buli munnayuganda alina gy'ali mu Uganda ne mu diaspora mutegeke engoye zammwe myufu. Mudde mwambale ataza mwe myufu. Ku lunaku Yosef lwaga nti agenda kwerayiza buli omu alina okuteekawo ataye myufu tugenda kukola protest. Kubanga ffe tetulonda ku Yosef Tobasula mutano wa Karekezi tulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukole era njagala buli muntu yena mu nsi yonna mugenda kukola peaceful demonstrations nga tugenda ku embassy za Uganda zonna we ziri mu nsi yonna nga twambadde red tukireyiminga nti omukulembeze atufuga si Munnayuganda ate abantu sigo balonda. Nkiddamu ku lunaku lw'okulayira Museveni lwagamba agenda kwerayiza buli Munnayuganda yambala olugoye olumyufu nange nja kujja ku live nga nimu atazange myufu bulungi nnyo. Tugenda kukola peaceful demonstration mu nsi yonna n'ewaka tukulage nti tetukulondangako ate twetaaga victory yaffe kubanga ne wansi gyendaga details ngenda baleeta biki ebisinga okugenda otisa Museveni na biki ebigenda motuukako. So njala bategeeza ku lunaku lw'okulayira lwennyini lwaga nti agenda kwerayi kuba siroza nti abaana alayira mwambale ataza mu worldwide era tugenda kukola peaceful demonstration mu nsi yonna okulaga ensi yonna nti tuli mu buwambe n'obuyinza bwaffe tubwetaaga sooner or later. Wano nga nfundikira ekigulalo gyange njala bagamba message lyemu ffe ng'aba nupu mission yaffe teyali kulonda teyali kalulu. Bwe baba batwala dictator banga tuli mu revolution tetutegeeza nti revolution kabeera kalulu. Era twali tuga nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule kati gwalowooza nti gwe okutegeera kuno okulowooza ku kwali kwa kaluwali then gwe kiba kyangu nnyo osibimu byanguwa oddewa mu kyalo olime entula tujja kusanga fe olutalo lukyali. Nkiddamu eyali amanyi nti mu kulonda mwajja mu byobufuzi nga mwajja mu kulonda okulonda ne kuggwa ne mulowooza nti biwedde bino tebinaggwa. Ate kino kubategeeza nti kikyali kituuza buli awulira nti gwe sitwagoyeekoma nga Museveni yeerayiza gwe tuyambe mangu otubuulire oveemu nga bukyali kuba tulina ebyokukola bingi nnyo. So buli Munnayuganda gy'oli yenna gy'ala kugira ekigambo kino mwetegekere okwekalakaasa mu nsi yonna n'ebiina ddawo byonna byonna Museveni yagenda obimanya kubanga mpulukutu za misota zigenda namiggomoka tugezezzaako okubuulira naye oganye okutegeera. So ffe struggle yaffe egamba olutalo nga luwedde tuliyambala engule so singa okulonda kuwedde. Revolution tebeera ya lunaku lumu tebeera ya wiiki bbiri tebeera ya myezi 3 njala bazza no kati awo kanfundikira ekigula lugi ndyoke ntandika video entuufu. So bali nnyo mukulikewo mu kigula lugi njala tandika video entuufu. Ne mukutandika video entuufu njala sooka batwala wano njala bajjukiza ekiga kye tuyita revolution okukyusa obukulembeze nga mulwanyisa dictator oba ekintu ekinene ekibasuka ku ndowooza yammwe tekibeera kya lunaku lumu tekibeera kya wiiki tekibeera kya mwezi kanjala bazzaayo mukabanga mpawe kaaga njala okwebaza nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu ne mukyala we Babi Itungo wepo n'abakulembeze ba Nuupu mwenna abasobodde otutuusa wano we tuli. Olugendo tulubadde lwangu kubanga kaseera kabadde kampi nnyo kubanga omusajja afugidde abbye obulwe emyaka 35 alina emmundu alina ssente alina amagye alina amakomera alina obutwa alina buli kimu naye ne tuba nga tusobodde omunyeenya mu myaka egibadde ebiri ekitundu bakwesa ne tumutuusa ku kino nga kati akabampa abaana
kitegeeza mubadde n'amaanyi mangi nnyo genjagala musigaze kati yenna akugamba musimanya ate Museveni agenda kula oyo abeera kasasiro. Revolution bagikolera n'emyaka 10 myaka 3 myaka ameka abaddugavu ofuna obwetwaze mu America bakivugira emyaka egiwera 7. Mumpulira South Africa omuddugavu ofuga Mandela yasibwa mukomera emyaka 27. Revolution ziri nyingi nnyo mu Egypt zitutte banga, Sudan zitutte banga okujjako ba dictator. Kati ne mu Uganda ekyaffe kyakatandika emyaka 2 n'ekitundu gyokka kati gwogamba okooyo okoowa ki? Nkubuuza okoowa ki? Baganda baffe balinga Mandela basibwa mu kkomera ba Eddie Mutuba, Nubian Lee, Danny Magic, ba Map Media n'abalala bali mu kkomera. Baba kasibe emyezi 3 n'ekitundu bali mu kkomera. Olowooza babbanko ko babambaata. Ate bo bagumunyu n'okusinga gwali ebweru. So ngenda kugamba kye tuyita revolution si kya mwaka gumu si kya mwezi 2. Dictator amaze emyaka egyo tumala alina bala DC, alina ba pisa, alina ba fusa, alina ba busa, alina buli kimu kyonna akirina gwe tulwanyisa. Okumutuusawo tekibadde kyangu kubanga njagala okulaga bukyanga jambuiza mu lwagwa kinada mu mukaga teri era yamunyenyiza ngo ali mu kikoze. Kati gwali yeyamalamu amaanyi bambi nkusaasidde ekigula lugi kiwedde ntandise video entuufu. Video entuufu etandise etya? Etandise bweti. Diversion nga bwenzi bannyonnyodde ey'ettaka mwagitegedde eyo yabadde diversion temugigendako. Kubanga Kyagulanyi bazze bamukola ebintu bingi okumuggyako. Busaabala mwamumanya. Eky'ettaka ne bateekayo diversion nti yatta omuntu ne tukikuba. Eky'emmotoka baziwambe buli kimba kiwambe tukikuba ekivudde kati nakino eky'ettaka yabadde diversion temukyatendingako mukireke. Bakikole bulungi nnyo mukibajje weekiri. Kati ntandise video. Nga bwe mbagambye nti okukyaakyala n'okunyeenya obugere n'okwekuba empi mu State House bye biri ennaku zino. Oluvannyuma lw'omumpembe Yesu Tabasira mutano wa Kalekezo kimanyaako nti yamwalula esiridde kitya. Ennaku zino wajja mu public ayogera nga anaakeesa naye ng'ate akimanyi bulungi nnyo nti ennaku ze ziweddeko ez'okufuga eggwanga Uganda. We twogerera ennaku zino omusajja ono agezaako nnyo okunoonya omuntu yenna anaamuconnectinga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu basobole okwogera. Naye bw'ajja mu public abalaga nti mugumu nnyo. Era yasinga amaanyi n'emmundu azirina. Njala kubuuza Yosef Tabasira mutano wa Kalekezo ssebo ekikunoonyeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gwoga nti wawangula kiki? Weewumuzeeko. Ffe twakugamba ekigambo kimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagwega ekigambo kimu. Yakugamba bannayuganda mugende mulonde akalulu mu bungi kajja balemerera. Bwe bukana abalemerera bajja kola ki bajja kweyogeza nti bawangudde. Kiki ekyaddako? Mu history wa Uganda lukyanga lubanga lwa mmindi mwe bali kulonda mwe bali kulabisa Museveni teyawangula kalulu wabula yeerayizizza bwerayiza era tawangula nkola banga tebamu akalulu. One, for the first time electoral commission yalema okubalancing obululu ne mu zona previous elections babadde babalancing obululu ne buwera ne balanga ne bateeka ku website ono yafunye bwe buti n'ono afuna bwe buti era buli kimu ekigenda nnomo nga bwe kiri. Njala ombulira elections mu Uganda Electoral Commission wali eferinze raising up points oba percentages nti ono yawangudde tekibanga mu history wa Uganda until Robert yabagamba mugende mulonde mu kubungi nnyo kabalemerera kajja balema okubala okwo kwali okulabisa okwali kusooka mwakalonda ne kabalema okubala ne ku website kaliyo kitegeeza ki kati gwayina amaaso awoza mbuki Museveni akimanyi bulungi nnyo yatulepingira twekakaatikako era emisanga agimanyi repercussions azimanyi z'okulepinga. One, kati etteeka lyayise okulepinga omukazi kalabba okitegeera okulepinga omukazi Museveni akimanyi yalepinga Uganda ne bannayuganda abalepinza akimanyi ki ekiddako eno gyendaga mugenda kuwulira embigo ekimunyonsa Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni akimanyi nti waliwo international bodies ezaakola 7 okunoonyereza nga zirina obujulizi nti Museveni yafuna de 30% yagifuna. Museveni yafuna 28% mu kalulu akawedde. Ne bambe ba parliament bona aba NRM. Ekituufu Museveni ne bambe ba parliament yaweza ade 200 tiyabaweza. Nope twalina ofuna ba parliament bali 285. Nkiddamu bambe ba parliament abatuufu nope be yalonda bali 285 abawangula. Museveni bonna najjanga akola order from above n'abakyusa kikulaga ki Museveni akimanyi yalepinga Uganda era ne results tazirina ne banazimubuuza tena results zaabo mu kalulu tazirina kitegeeza ki kumwa omuliro awo nvuddewo. So njagala kugaluta bayisirwa toddamu okunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu mwesonyiwe tomukubira simu muhoozi nawe tonoonya Kyagulanyi muveko temukubira simu
mwali mumwepikira nga mulowooza nti mwangu nnyo obuyinza buli mu bantu ate mulekerawo okutta abantu kati nsimbudde ngenze maaso waliwo kyesaagala kwogera ku intaneti kuno naye kankyogere bwe nti bannayuganda basinga obungi abali ku intaneti kuno njala mwegendereza nnyo emikutu gye mulaba njagala omukutu gw'ogendako nga gwina kyekugatta ku struggle so si kutoolako nabagamba Museveni ayise emikwesese mingi nnyo okulaba nti ateeka ekibiira kya Nuupu akiteeka ebbala ebbiri abayeekera njagala weebuuze omuntu agamba nti ayagala nkyukakyuka oleeta otya abantu abavuma struggle kyekibuuzo ekisooka ekyokubiri omuntu agamba nti oleeta nkyukakyuka ogamba otya nti gwate olina ekibiina ekikyo eyebeera question mark ekyokubiri omuntu agamba nti oyagala nkyukakyuka ate otandika otya okuvuma abakulembeze b'ekibiina eyo question eryawo kati obuterumya mutwe n'obuterumya kiki bagenda maaso njala bategeeza ndi mu kunoonyereza okwange privately ku pages ezimu zikola live naye gwali eyo ng'okyagenda okulaba Facebook page ezo live ne zikulumya omutwe mu inbox z'abantu temugende bugundi yayogedde gundi kyangu nnyo unfollow and block ensonga Kyagulanyi yagamba nti okujjako ng'omuntu ali ku Facebook ayongera bw'aba atolako togendayo kibalemye okuyiga temuddamu genda ku pages muvano ba Kyagulanyi Center temuddamu genda ku pages suula bakulembeze ba Nuupu tukimanyi nti ffenna tetuli batuukirivu n'abakulembeze afamu si batuukirivu naye azaala ekibi akiwongerera bw'ozimba ennyumba n'etonnya togimenya onoonya wali bituli n'obizibikira nkiddamu bw'obanga oli muzimbi wanju nga wazimba ennyumba yo netandika okutonya tomenya menye onoonye wali ebituli n'oteekawo pati n'oddamu ne weegeko oluba ne weebaka so si kumenya bumenya nnyumba ng'ate n'ezigendo gizimba togirina do you copy that so please mwegendeze nnyo pages emulaba mugende maaso nga mugamba ebintu ebirina okwongera ku struggle so si ebigitoolako ndooza mumpulidde bulungi so ekyo tebabalya ssente era tebamuntu addayo kuli bagenda ku page yonna ng'erumba ezza Robert Kyagulanyi Center oba ng'etyobola ekibiina kya Nuupu kubanga tukimanyi page nyingi nnyo eziri mu kulumba n'okwonoona ekitiibwa kya Kyagulanyi Center n'enjala mukitegeere nti Robert Kyagulanyi Center ye mukulembeze yekka asoose mu opposition okuba nti anyenyeza Museveni to the extent batandise n'okuleeta ennyonyi ozibalaga mu Kampala kyali kibaddewo ku regime yaani njala babuuza tubadde mu bbanga ddene emyaka 35 Kalulu ki kamwali mulabyeko tanka mu Kampala Kalulu ki kamwali mulabyeko amagye nga buli nkulungo kwekali Kalulu ki kamwali mulabyeko ng'ennyonyi zeebongera mu bbanga okumala ewiki nnamba kati njala bakola ekintu kino akakanyonyi akamu kannamunka nga kaleekana ng'emberenge zitulika amafuta ge kavuga okuva gye kagenze ne gye kakomyewo kanywa miliyoni olunaku lwekeetodde kanywa miliyoni 40 nkiddamu kati obunyonyi bubadde busatu obadde buleekanda ze miliyoni meka olunaku bwe bwetoola okuvuga kitegeeza bali mu panic kati gwe ali ewo ogamba simanyi ngoberera no simanyi nakyobola please abo mbaveeko ekintu kyonna ekitola ku struggle yo si munnaffe bambega bangi nnyo ku social media awo sigenda kirwako ngenze mu maaso era njagala musooke mulabe Joseph Bahabula mutabani wa Kale Kizibu yabadde nga ayogerako eri babbi banne ekyankwanzi yagambye bino ebintu babikola nga mutegeera yasooka n'agamba nti mumanyi ba MP nti ye bulijjo mbawa obukadde 3 mu obukadde 2 okugula emmotoka ez'obwa MP naye ku luno ngenda bba obukadde 2 kitegeeza economy sente teziriiwo bali mu panic bwe yavuddawo n'agamba ba MP bonna bagenda basalako foreign trips bagenda kuddayo genda bweru buli omu yakubye ne baga tekisoboka tulina okugenda ebweru njala kubuuza ba MP Munnayuganda ali ekannamusabala Munnayuganda ali ekijonje enkuke Munnayuganda ali ettanda Munnayuganda ali egomba yakulondako kugenda mu Amerika yakulondako kugenda Bungereza kugenda Dubai oba yakulonda kukwera ku nsonga zezewaka ba MP mulekerawo tusiruwalirako mubalemu abalonda amagezi bakuzala mu Uganda mu kifo ky'okulaakulanya Uganda efukenga ensi z'olagamu muli omukalula maaso g'ente esala kolansi mutusobedde okujonga nabo mugate mwatusala magina n'amadda tosobola kuŋŋamba nti Uganda ebyobugagga byerina na buli kimu kyerina mukiryambuli nsimbi ate mugende mulabe ensi ennungi ensi ze mugenda mubanyirizo bazirwanire mutandise kutambuza mpumumpu muli mukulyasereza mu wa musolo kyemukola kiki please Uganda nsi erina buli kimu omuzungu bwajja mu Uganda kubibwayo bweyagala toyagala kuvaawo katate gwogenda mu Amerika waki temutereza ngalabi zammwe omwalabu bwajja mu Uganda nawuliza empewo eri mutayagala kuvaamu gwe ate ogenda Dubai mwana abaloga
gwe kenyini MP mulya nkuzibwa ne mulya buli kimu ne mulwa ne mugende Nairobi okubajjanjaba Uganda amalwaliro bagazimbawo gasengu kuba enjuba ekyuka gwoza ki bulwala agenda Kenya oba agenda mu America agenda Taka agenda India Uganda ettaka bazimbako amalwaliro gasenguka oba kiki ba MP mwemuzeeko mwandi baddemu ekyokulema oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa UPC oba oli wa NUP musooke mukufa kasinge ku Uganda ng'ensi buli kimu tukirina naye ensi mugire seetandika okufa ttogolo okuba mwagala nnyo okugenda ebulayi teri kiriyo fe we are struggling to force this struggle so that we can return to our motherland because Uganda is the most beautiful and wonderful world country on the planet Earth yensi esinga obulungi eina green eina abantu eina natural resources eina buli kimu nene otunuli abasajja mungenda genda mu yuna sipengera genda musula mu hotel sente zogenda spendinga mu America gwe MP ali mu kuwakana mutoyagala genda mbafudde nako sigenda balwako ntandise bwente alright kati video etandise munansonyiwa luli mbadde nkumyemu omulyo kamala n'okunywa kutuzi aya basi tutandise video entuufu njala muntagingire seeta basira mutano wakalekeze first family yonna muntagingire abakulu bano njala muntagingire Gerard Sendawula John Kawanga Moses Ali Jacob Asimwe Pecos Kutesa Kakoza Motale Jeno Guti Jeno Katumba Wamala Captain Francis Babu njala mbatagingire ku video eno nchiddamu njala muntagingire Gerard Sendawula ono wa NRM muntagingire John Kawanga onodoza we Masaka Moses Ali Jacob Asimwe Pecos Kutesa Kakoza Motale Jeno Guti Katumba Wamala ne Captain Francis Babu kuba kati ntandise video entuufu ntandise bwente eggwanga eriyitibwa erya United States of America le bayita USA lyagambye Museveni nti ebintu by'okulayira wandibadde obyesonyiwa era biveeko nga Nassibo y'essamba engalabi ngenda kuza omwezi 12 olw'ensonga ebintu byonna ebyava mu kulonda ffe tetubimanyi kubanga bya kiyaaya ebintu by'okwerayiza okola nsobi kubanga tugenda kuttekako ne natti ng'ojja kuba tolina nawosiza naye olw'okuba nti Museveni emputtu yayonka nnyonke ate ng'akitya nti yandifuuka nga Frederick Chiluba bwe tufaananya amannya eyafugako eggwanga lya Zambia oluvannyuma lw'omukunkula omukono mu kibya baamubuuza obuzaale bwe obuva n'obuddo nga talina wagenda bwogerera ekyavaamu omwami ono yavunaanyizibwa emisango gy'okuvuga ensi nga si munnansi so nno n'olw'ensonga eno omumpembe Yosef Tasula mutano wa Kale baamugambye nti kimenya amateeka okwerayiza era togeza n'okikola olw'okuba nti alina abawumbatuutu banne abamuwagga olw'okuba balina obumundu ne batamanyi nti emmundu eri abaali bazirinako era nakyo kibalemerera okutuusa kati gye bali gye babaziika ng'ennyindo gye zirembekera mukoka omwami ono emputtu alina nnyingi n'okunyoomanyoma akamunyomesa asula mu nju ye n'okuba nti bantu banne bamulabudde ebiseera ebisinga agaanye okuwulira ye nnyina kennyini yeeteekerateekera mbu agenda kwerayiza ennaku z'omwezi 12 naye nkubuulira ennaku zino engeri gy'atunulamu ne gy'afaanamu tasalikako musale wadde ajja mu public n'abalimba mbu yasinga okwogera ekituufu kiri nti ono mukulu yasinga okutya ngenze mu maaso ensonga za Hammons bategeezezza ne mbategeeza eyo diversion mugireke although omusango guli mu kooti ne it's a kind of diversion kuba bagipanze okuteeka stand ku social media mbusimanya abagwira no it's all about funded and diverting people ku bwekigenda maaso kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti embaluwa gano gaba gatuuse mujjukire buli information jembo wano baba agifunyeko dda copy mu State House Entebbe kati ntandise bwe the truth and the fact is Muhoozi Kainerugaba and the so-called the son of Museveni is wanted by the International Criminal Court by all means on charges of human rights abuse, kidnap and murdering Ugandans. In Chidam, Muhoozi Kainerugaba, the son to Salim Saleh, including Museveni, is wanted by International Criminal Court for the charges of human rights abuse. Era ewiche wedde yenye jetukubya mbaga ekiwandiiko kibakuntumye ekyafuluma era mutaba kitaawe omuto Yosef Tasula mutano wa Kale kizikira kiwandika kirina ne Muhoozi yennyini ekiwandika kirina nga mwetaaga ku misango egy'okutulugunya okutta n'okuwomba banna Uganda n'okwenyigira mu bikolwa ebimenya eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Uganda
ono agenda kuvunaanibwa emisango gyatamanyi bungi ekiwandiiko kiba kuntumisawo era kigenda muyitako nga bamwetaga ng'omuntu annyonnyole wano we nakugambira muhoozi ne nkugamba ku myaka 47 twali tulabye abanene emirembe engalo okyali mwana muto olina future ne nkugamba ebintu kuba mukulu ku video kuno kwoli ne nkugamba nti ebintu by'okola weesimira bunnya ebyambalo byoyambala n'amajjoolo ge bakuteekako ne lanka zikumenyera bwere n'okuwaga osigala oli muntu you still a human being but praising yourself that you a murderer general who doesn't been given who is not advisable you are making a mistake ne nkugamba omala biseera nakugamba tolifugako Uganda even a single day ne nkugamba ne nkugamba muhoozi at your age stop your nonsense stop kidnapping Ugandans kubanga ne bono okikola bannayuganda bangi nnyo you can't finish all of us naye ne kikulema okutegeera ne nkugamba lekera okutta bannayuganda the world is watching we are in the digital era system whereby someone can capture video or a photo or a standstill photo nakisindika mu office na wire guard ne batandika okukolako file. It's not what is taking place right now. I've been informing you, stop kidnapping Ugandans, stop killing them or enough future to hold, but you fail to understand. Kat right now bakutandika ekiwandiiko kiba kuntumi. You can't lead any Ugandan kubanga ogenda facing charges. Fun enough, all the international criminal court by evidence zikulumika mu maloboozi mu bifaananyi ne video ngo ordering okutta bannayuganda safe houses zengendo bagamba mugenda kutya kati muhoozi olwokuba international criminal court yamutaddeko ekiwandiiko kino kyovula mwalabe diversion nyingi ezettaka ez'abano simanyani nani nga bazitaddeko simanyano zonna bazitadde okubuzaabuza amawulire gano. The fact is ono bamwetaaga ng'omuntu era samanize zaatuusedde wakitawazirina. Kati the problem is Museveni kuno manyi kolina mukazi wo Janet Kembabazi. And this message goes direct to Museveni. Last week, as we were approaching on the weekend, there was a mission of assassinating you, Museveni. Museveni last weekend, jitukubi mabega, during the weekend, bade bagenda kutta. Ani abade agenda kutta. Mutabani wo Mozi abade mulukwe, Janet Kare Kayihura, bebabade mulukwe bagenda kutta. Bakole Chadi we, era mission yabaddewo. Nchiddamu yose litiba habula utabayisiro mutanu wakarekezi wiche weda tugenda sula ku nsi mission yade bagenda kwettira era nga tennavaawo nakigamba that this is the third time nga informinga your own family is going to assassinate you because now you are oli liability gye bali oli kizibu gye bali 1 tokyalowooza 2 tokyalina gye batwala 3 gwe kennyini otya tomanyi gyoyinza genda kati baagala kujjo bakole ekya Chad naye but unfortunately kyaleese obuzibu kasita ICC yafulumiza criminal summons zino ne kikyuka whereby the Muhoozi gwe ba frontings okujja taking over as a military chairman bwe yamaze okufuna summons zino zammazemu agamanyi g'ekisajja siyoza nti wiiki eno yonna neewedde yawujjiza ku kiwojjero. I don't think so era kati omwegwanywa kuleka ayagala kunywa gwa Nairobi Bulu walizigo naagumaleyo nkiddamu mission yabadde Museveni wiiki ewedde nga tumaliza ku wiiki wala tosula ku nsi Janet mukazi wo Salimu Sale Muhoozi kennyini Samu Kuteesa ekintu kino mwakiri ne Kare Kayihura bade bagenda kujjawo ngira military commission bade bakikoze nkimanyi information gye nkuwa wagifunyeko information kubanga samaniza ICC bwe zaleese obuzi Muhoozi ne bagamba katasobola ate kufuka chairman wa commission egenda okudumira amaje kati ne kiba confusing. That's why kati muli mu confusion kati wano wenjagala okulaga to prove you nti international community ne international criminal court zina evidence za mno bujulizi kati wano wetutandikidde wano wawan ku summons ezakuwereddwa yose tiba habula utamani wakarekezi ne family y'okutta bannayuganda. International criminal court ne some international organizations is investigating ku Uganda ku human rights abuses wetwogerera Museveni obanja yategeza bannayuganda ne badde mu kimanyi nti Uganda ng'eggwanga lirina torture chambers 432 due copy nkiddamu mu report eno eyafulumye egamba nti Uganda ng'eggwanga Museveni ne family ye balina torture chambers 432. Museveni and his first family, they created 4,322 torture chambers countrywide. But funny enough,
These people, they have been hiding all these torture chambers countrywide. But most exciting, or the most diverting news is that only in central, that is the Uganda region, there are 1,721 torture chambers. But in Uganda, we call them safe houses. Nchidem. Museveni, okuva yava mu nsiko mu 1996, yajja ne tactics egamba nti n'okubanga mbega n'okubega bannayuganda okubanga mbatuuse bali. N'ateekawo ekibinja kya ISO ebegera wabweru wa ggwanga. So buli mbega ali mu nsi gye mulimu agaba butwa. Oyo ali ku akaunti ya ISO, External Security Organization. N'ateekawo CMY. Ekyo CMY yebega amagye gonna mu Uganda. Ebega polisi, ebega amagye, ebega polisi, ebega military, ebega UPDF, ebega prison. Eyo gye bayita CMY. Then tugenda ku ISO, Internal Security Organization. Eyo yebega bannayuganda bonna mu Uganda wonna yebabega. Mu bano mulimu abantu abategeera n'abatategeera. Kyovula ndenaku zino abalalu bangi nnyo njagala bategeeza bannayuganda mwenna wowangaalira kasitola bw'omulalu gw'obadde tomanyi tobuuza oyo mbega. Ebifaananyi twabibawadde mwabitegedde. Buli mbega gw'olaba mu Kampala, Wakiso, Mukono, Ntebe, Mityana wa bambega beyongedde obungi. Remember some time back, I used to inform you that all those mad people you saw on streets, they are not mad people. They're on duty and they are well paid. You might see him as a mad woman or mad man, but he earns more than what you think. Or he earns more than what you earn. Oyo omulala ayinza okubafuna millioni 4 omwezi nga gofune emitwalo 28. Who earns more? Nchiddamu. Abantu bamulaba ku streets mbibuga ebyenjawulo mu balalu. Mama nnyabo abo bafuna ssente empitirivu nnyo bafuna million 5 kudda waggulu. Balina recording gadgets, ezirecording amaloboozi, ezikuba bifaananyi, n'ezirecordinga video. Balina ne smartphones. Abamulaba balalu. So, njagala bagamba balubu ne musanga mu kibuga Kampala, Mukono, Wakiso, n'Emityana wonna. Bonna si balalu, bonna bakozi ba government be bakola mu kitongole kya ISO. Muno mwe muli aba border, mwe muli bakola mabaala, abakola mu restaurants, abavuga taxi, buli wamu ISO weeri, woyagalya ISO weeri. Ne ku byalo bakyama ne bamba ISO. Aba defense bamba ISO. Kyovala nti buli parish eriko ebyokwerinda, eggombola liko ebyokwerinda, ne ku district kuliko ebyokwerinda kota ne ba RDC bonna bakolera ISO kubanga president representatives ndoza mu kitegedde bulungi. So ndoza mu kitegedde bulungi. Kati eggwanga Uganda, Museveni okuva yafuluma ensiko yateeka ebitongole byoketta okumukettera okwenywereza mu buyinza era abadde akimasitalinze bulungi until Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azze n'amu exposinga. Ezo ennyumba zemulaba matiribuna eziri mu Wakiso, Kampala, Ntebe zonna ezisinga obungi wansi underground zina safe houses and torture chambers. Era ng'ezo zonna ezimu zirina ba ministers, ba parliament, ba RDC n'abantu ba individual abakola emirimu gya gavumenti ennyumba ezibatochalingiramu abantu. Nze ekibaga information nga njibawa. Ne bambe ya parliament ba NRM balina torture chambers ezabe ku bwabwe. Kati wetwogera ku biwandiiko byafulumiziddwa International Criminal Court, Uganda erimu torture chambers 4,322 bweddu. Naye mu Buganda mulimu torture chambers 1,721. Imagine. Awo sigenda kulwawo ngenze ku nsonga endala. Tugenza ku kitongole kye tuyita International Human Rights Concern. Bano bo balina buli kintu kyonna ekyetaagisa ku bujulizi obulaga nti akalulu akagwa akumwe ennaku z'omwezi zaali 17 mwezi ogwa January. Ekitongole kino kirina obujulizi obuli mu bifaananyi obutambi maloboozi nga biraga nti omumpembe Yosef Tabasala wa Karekezi ye president wa Uganda bannayuganda balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Balina amaloboozi obutambi obutambula ebifaananyi ebiyimiridde still photos era balina obujulizi oba returning officers ba polling agents n'abantu spese kinoomu ababa obujulizi obulaga nti Museveni tebamulondangako era balina obujulizi obulaga nti Museveni yalondebwa mu butuufu. Era bano bawandiikidde Museveni bamugamba okwerayiza okola nsobi olw'ensonga abantu tebakulondangako balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukama waabwe so gwe okola nsobi tulina obujulizi bonna. Amagezi ge tukuwa okunoonyereza kwaffe kwawedde
twetaaga obanga teweerayiza tugenda kussawo okulonda okuli free and fair nga temuli magye temuli police tutekewo okulonda bannayuganda baddembe esalirewo mu mirembe nga temuli mu kuyiwa omusaalada okuba omuntu essasi balonde mukulembeze gwoveeko omule mirembe nga tekuvunaaniddwa musango na gumu olw'okuba nti omwami ono alina emputtu era kigambibwa nti ebintu bino byonna abiganye naye nga obujulizi bwonna ekitongole kino kibiina bakiyita the International Human Rights Concerned kirina obutambi bwonna okuva ku Electoral Commission ku disitulikiti ku parish ku level ebifaananyi n'amagye abapoliisi ababaki bonna ba RDC ba MP bonna abali mivuyo gino era kyovola buli bwa MP yenna akaba mbu ayagala kudda bweru tebakyasobola kufuluma kubanga abasajja babeetooloola dda ngenze mu maaso ekitongole kino kigenda mu maaso ne kigamba nti bo baaliwo obulindaala singa ebintu byonna bigaana okuddawo okuteekawo emirembe kubanga bo bagamba nti balondodde Uganda bukyanga ebeerawo tebalaba nko Uganda ng'efunye emirembe ate nga Uganda erimu abantu abayigirize naye abasinga obungi bagidduseemu nga bakoye obuvuyo n'okutta abantu baabwe bonna n'okubatta kye kibatutta okugenda okuwangalira ku mawanga ag'ebweru so nga si kye bandibadde baagala so nno kyo kigamba nti okusinziira ku lipooti gye kiraba n'ebintu ebiyinza okukolekera eggwanga erya Uganda kyandibadde kyadivayizinga ekitongole kyandibadde kyadivayizinga Museveni ne banne balekere bannayuganda nga bwe basalendo balumbaladu Bakyagulanyi Ssentamu batekewo okulonda oba bazzeewo ebituufu ebyali mu kalulu ako babibale bulungi nnyo abantu bafune emirembe gyabwe nga temulimu kuyiwa musayi kubanga buli muntu ddembe ly'okweyagalira mu nsi nga tattiddwa so nno Museveni ebbaluwa ezo zonna wazifunyeeko era kansubire nti zijja kuba wazifunye bulungi nnyo kubanga kopi ffenaffe tuba twazifunye dda kati ngenze mu maaso kati wano wali okulya n'okukomba essowaani era buli aliyo ng'ogamba nti ndi MP ngenda kulayira simanyi ndi chairman wa C5 simanyi Museveni ngenda kulayira wandirayirira mu makaago kenyina wa mu kitanda kyo wetwogerera katugenze bwe tuti eggwanga lirimu erya Amerika lyawandiikidde ebitongole bino wammanga okubalaga nti bali serious Amerika yawandiika ekitongole kye bayita International Monetary Fund kye tuyita IMF ne wandiikira ekittavu ky'ensi yonna kye bayita World Bank n'ekitegeeza nti nno banoonyereze ku bittavu ebyobugagga byonna eby'abantu bannabyabufuzi abaali babazeddeko mu ggwanga erya Uganda mu myaka 35 bukyanga Yusuf Tabasa mutano wa Kalekezi ajja mu ggwanga lya Uganda ofuga nkiddamu eggwanga erya Amerika lyawandiikidde International Monetary Fund IMF ne liwandiikira World Bank ne libategeeza nti bakooye obuvuyo obw'okutta abantu n'okuwamba abantu wepo n'okwona ensimbi z'omuwoomusolo nga babbessere bazitwala mu mawanga g'ebweru okugulamu ebizimbe n'okuziteeka ku bittavu bye ne zibeera eno kati IMF Amerika agitegeezezza nti temugenda kuwola Museveni wadde 11 bwe kiti neyategeeza na World Bank temugeza ne muwa Museveni wadde 11 bwe kiti era ne bategeeza balondoole ensimbi zonna eziri ku akaunti zabo bonna abooluganda abakola b'emikwano abakwatibwa ku Yusuf Tabasa mutano wa Kalekezi oba mwana oba muzzukulu era netegeeza ebitongole bino wammanga ebiri mu Europe okunoonyereza ku famire z'abo abantu bonna nga bwe nabagamba wiiki ewedde batandika okukolebwako empapula zaabwe zibatika okubazza ku nsewo yaabwe era nga n'ebintu bakoledde mu mawanga ago bigenda kukwatibwa biddizibwe eggwanga erya Uganda ngera bwe kyali kye baakola omugenzi Sissoko Mobutu wa Zabanga eryafuga eggwanga erya Zaire wetwogerera bw'oba oyagala okuprovinga ekintu kino gwe munnayuganda ng'oli MP ng'owagira Museveni oba oli wa poliisi oba oli munnamagye genda osaba visa ya Amerika oba ey'Abungereza ogende mu Europe waliwo ekirala ekijja so IMF bagitegeeza kati neebuuza Matayo Kashaija n'ono munno omubbi ono munyarwanda simanyaani ono Minister of Finance ajja buli lunaku n'asaba supplementary mugende musabe ssente mu IMF musabe ssente mu World Bank mujja tegeera nti ensi yabakooye kati wetwogerera kirala kiikino mwenna abooluganda abakola b'emikwano ababadde bawagira gavumenti y'omumpembeeso Tabasa mutano wa Kalekezi ne ba officials bammwe mwenna bakimanyi bulungi nnyo nti buli muntu yenna ali related ku muntu eyakola ekikolero ky'okutta n'okuwamba n'okuttulugunya bannayuganda ng'oli mu mawanga g'ebweru ensimbi zo zigenda kukwatibwa ebyobugagga bigenda kukwatibwa n'amayumba gonna ge mwagula mu nsi ezo si nakindi mugenda tikkibwa ku nnyonyi mukomewo mu ggwanga erya Uganda ekyo kyonna kyo mukitegeere bulungi nnyo nti bagenda kikola era temwebuuza kiki kigenda kuddibwako ekyo nga nkimaze ngenze ku nsonga endala kati bannayuganda mwenna mukubiriziddwa mugende ku mutimbagano gwa Twitter mutandike okuteekayo obujulizi bwonna bwe mulina ow'entambi ezitambula obw'ebifaananyi ebyava mu kulonda nga ne wiiki eno tennaggwako nkiddamu kwata Twitter account yo postingako obujulizi bwonna obw'obutambi obutambula
obwava mu kulonda n'obujulizi bwonna muteeke ku Twitter accounts ezegwa muziteeke ku International Criminal Court, muteeke ku IMF, World Bank, UN, International Human Rights Concerned, International Human Rights Commission, muziteeke ku nga muzi forwardinga muwandiikako statements entuufu buli lunaku mu kikole on daily basis. Bano abantu baagala obujulizi bwonna buggweeyo. So nja kusaba abantu ba Nuupu mwenna abakulembeze mwenna abalonda n'abalondebwa please mu uploading videos ku Twitter n'ebifaananyi zonna n'abakulembeze abali mu kwenyigira mu kuwamba n'okutta abantu during the electoral process mubateekeyo ku Twitter. Facebook musooke mu gyesonyiwe muleke ffe tukolireko live mwesonyiwe Facebook. Bobanga oli manyi oli politician oyagala change nenga gwotyo okukuba embooko gy'okusiba ng'oli mu diaspora oli waka. Kwate simu yo genda ogulawo Twitter account tandika osindikako videos zonna ezava mu kulonda obujulizi nga babba bakuba abantu basiba abantu bawamba ba polling agents ne byabakama byalangirira byonna mbiteeke ku Twitter account on daily basis. Eno wiki tulineemu ne wiki ejja mu bikole on daily basis mu biteeke nga muteeka statement yetuufu temutya line eggwanga lyammwe. Mulya bulungi line eggwanga lyammwe enanga zonna statements yakola ez'ekisiru zonna muziteekeyo. Oba Kasinge statement yakola ekisiru mugiteekeyo. Oba ono simanyi mukyala w'amagye ono simanyani Nalwaisi bwe yakoze statement muziteekeyo. Buli kimu kiteeke ku Twitter kati Facebook mugitulekere fa akolyako video. Ebisigadde bina mbitwale ku Twitter kati. Twitter yesalawo buli kimu kubanga Twitter ne Jesus osobola omusanga yo musolo to mention. Oba Katonda osobola omusanga ku Twitter. Ekyo tasobola kusanga muntu ku Facebook. So mukwate ebintu byonna mbitwale ku Twitter mbiteekeyo tebakutiisatiisa kubanga okuzalibwa kumu n'okufa kumu. Uganda nene nayo kusinga nze ndi kantu bwe kati nnyo ku Uganda. Uganda nene nnyo okusinga ggwe ne tulina okulwanya future y'abaana baffe ne bazzukulu bammwe. So kati nze ndi ku Facebook ne ku Twitter kwendi kati mugende ku Twitter tuluwandire ensi yaffe for the first time. Temugireka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era omuntu yenna ali eyongo gasime Robert Kyagulanyi Ssentamu azzaako kigozaako ki? Go walonda gwonyigirizibwa. Kyagulanyi asobola okufuna access efuna emmere gwasasula omusolo kikyozaako. That's the question. Don't blame Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kimu akikoze. Obulamu bwa butaddeyo, obulamu bwa familia butaddeyo, business ze baziggala, akesa lukyanga ko ya mutamivu buli kimu akikoze. Emmotoka zonna ez'obugagga zonna bazitutte bazitaddeyo. Gw'okolawo ki? Genda ku Twitter teeka bujulizi bw'olina wandika byewandika bisindike ku mutimbagano mbagambye mugende wa Fazili Mayanja lwakola Twitter broadcasting. Mugende wa Masaba Fausti n'abantu abakola broadcasting za Twitter abasomesa. So mugende obulungi nnyo babategeeze musuba basomesa ebintu bino byonna. Gwe bakugamba okulumba mu mulumbe. No, don't abuse just mukole counter attack nga mwajuwinga on issues mujja bawangula. So kati ekyo nga nkimaze ngenze ku kirala. So omuntu yenna ayagala okuprovinga ng'obadde okolera NRM, oli member parliament, oli state operative, ng'obadde olina account mu any foreign bank, you can deposit your money on that account, but to prove you right, you can't withdraw any single coin on that account. Nchiddamu. Boboli wa NRM, oli minister, simanyi oli MP, simanyi simanyi gwogera kwerayiza, simanyi ndi mwana wa Museveni. To prove you can deposit money on your foreign account, but it's very difficult right now to withdraw that money. Or as I speak right now, you can withdraw. But soon or later, within 1 week to come, kijja kuba kizibu nnyo okugyayo ssente zo wadde n'ekikumi. Even to claim your properties is going to be very difficult. So this is to warn you. Mweremezeeko mugenda suula eggwanga mu ntata ebyenfuna whereby economic sanctions zijja. Kati ekyensimbi nkibage buli alina property mu America, Bungereza sime mwazigula money yane amye. Kati waliwo kye tuyita economic sanctions ezijja. To prove you to Museveni, struggle eri for real. Kati twagala kusomesaamu kankusomesemu kyekiddako. 1. The moment you force yourself to swear in, nga bakugambye to swearing in, economic sanctions ezijja. What are the economic sanctions? 1. International Monetary Fund ne World Bank bebafuga sente mu nsi yonna. Singa tebafuga sente, singa buli nsi alina ekyuma ky'ekikuba sente,
Nolo kuma nti IMF yefuga sente omwendo gw'ensimbi ne inflation setting engeri zitambula mu nsi yonna. That's when IMF ne World Bank bafuga sente. Wano mwageza kukuba sente z'ebicupuli n'enzikuba ne zifa zaafire wa gundi wasale musajja ziri eyo. Kati bagenda bakola kino. 1. Ekisookera ddala bwe bagenda bateekako economical sanctions kasita omala ne weerayiza. 1. Teri muntu kobere mpingo ine nyumba mu Amerika nga wajigula ku sente zo zibakwa kwa mpingo wa NRM nyumba toddamu kubanja. Sente ze ziriyo toddamu kubanja. Okulinya mu Amerika wa mu nsi yonna kijja kubeera kizibu. Ekyokubiri, ensi zonna ezikolaga na Amerika kubanga Amerika is super power zigenda gambibwa okudiringa ne Museveni okikola ku lulwo. Mukimanyi nti Amerika emizayo gyesinga okuzanya bagite economic war. Wano mulaba yomba ne China basira babadiringa basubulagana ebintu. Bayomba na Russia nchane gulo basubulagana ebintu. Wano Uganda rwana ne Kenya busime kasoli mufu ne mulwane male wichi nga muzimbi amatama ngemba ate utasopo ku kyoto. Kati bayita Amerika omutufu nga kutteko. Teri kya maguzi kigenda kuva Mombasa nga kiyingira Kenya. Teri kya maguzi kigenda kuva kuyingira Tanzania nga kiyingira Uganda. One bagenda ku blocking all ports ezingira mu Uganda zingiza bya maguzi. Nti Tanzania ija kwata sasula kukiza bintu byo kuyingira mu Uganda. Togenda bisa Rwanda. Togenda bisa Congo. South Sudan ready. Wali blocked. Togenda kuyisa kintu South Sudan. Kitegeeza bagenda kutekako economical embargoes nti teri nsegenda kudiringa naawe sente ogenda zijjawa. 1. Okutegeeza nti bakutandise diraga kutokotaga kubugumya. Toto yakugambye eki. Amafuta abaguza toto yakugambye eki. Nze ndi wana I'm just watching. Toto yakugambye eki. Toto yakugambye eki. Toto yakugambye nze dealings with drawings. Kuba bali bagenda okumpa sente nzija mu World Bank na IMF. Bangambye amafuta ga Uganda sente zonna zigavaamu ziri mu kutta bantu. 1. Ziri mu kutta bantu. Bawamba bantu. Ekisoka sereza ba individuals corruption alinga corruption. So kati kitegeeza toto yakivude mwana gogenda guza amafuta. Na mafuta ge nyiri bagenda kugamba n'endagaano ya Tanzania nammwe bagenda gisazaamu. Ogenda gagozani. Tulina go ekibayita economical embargoes. Zigenda tandika siweeraize. Fere tulwana nawo neno toto yakubuulidde. Toto yakitadde ogenda gagozana. Era mu ba MP abali bekubye emizimbu simanyi Uganda tulina 15% on oil okujonga mwe ba MP mwe. Naddala mu ba MP abade mu parliament ene efuluma. Kyemukoze Uganda enkoko ekikola bazzukulu baayo ne mujja kiwulira mu nsawo yammwe. Kyemukoze Uganda mujja kiwulira mu nsawo yammwe. Mwe muyinza okulooza nti muli bulungi ne mujja kiwulira mu nsawo yammwe. Kati awo nno saagala kulwa ogenda ku nsonga endala. Olwokuba nti mukitegedde konti ne toto yennyini ekivuddemu mugenda kuzzaako ki kubanga sanctions ezijja tezigenda kubeera nnungi. Wadde otwogerera essaawa zino mwenna abaagula ennyumba ebongereza wawa yonna properties zammwe zigenda genda worldwide zigenda genda ane visa temugenda kuddamu zifuna n'abaliyo bennyini bagenda batikka. Waliwo bagambira nti dynamics zakyuse, economic and political dynamics zakyuse. Museveni abadde ayina abadde ayina abantu babayita ba lobbyist babadde balina mu nsi yonna nga basasula omusimu mpya n'onkadde. Ba lobbyist olwedde abasinga obungi batandise okidduka mu lw'ensonga bakina nti kivundu nnyo. Era nga wetwogerera dynamics zonna eziraga ebyobufuzi n'enkyukakyuka nti ne dictatorship egenda kugwa mu Uganda balobbyist abasinga obungi bakivuddemu nga n'amawanga gasinga obungi njagala bagamba mu wiiki emu nga ne Museveni tannalaya. European Union bange gena kuyisa ekiwandiiko kyayo ekitegeeza biki ebigenda okuddako. America yo yakoze da decision. Bungereza ntegeddeko nti which ejja bagenda tuula bakole okusalawo kwabwe ku nsonga za dictator Yoweri Museveni nakalekezi olw'ensonga nti katta kyaswaza wabula awunya buwunya. Museveni owunya. Jajja owunya naye ate kati wasiridde busito kyawunya. Walabako ku firimu gye bayita Tears of the Sun omwali omutwakaavu n'omunyiikaavu. Kati ffe ate be wabba ne weerayiza ffe tuli basanyufu nnyo kati gw'oli mutwakaavu famire yo nnyiikaavu. Atalaba ku firimu gye bayita Tears of the Sun bagizanyireyo mu Cameroon ku boda Cameroon bali Nigeria kwalimu omusajja abaddugavu ng'omutwakaavu omunyiikaavu kati Museveni munyiikaavu famire batwakaavu kubanga buli kimu tebakitegeera wekibakwatako kyonna kifa kubanga basajja babuyi mulinga abataasoma. Politics is all about ideas. There is no need to kidnap and kill someone. Nobody has a right to kill. The only person who has a right to kill is God. And even court solve law. But after proving that you are guilty,
but someone orders to shoot and kill. As if for you are immortal, you can't be killed, you can't be die. You can't die. Museveni muunya ne government cha mwe kati zino sanctions zituuse zona zitandu mutanso okutwakala kati goli mutwakavu abano family yo nanyikavu ne bano bonna okumanya ate muli banyikavu kati nakano kakababulire njagala mugende ku Twitter account samwe mungendere ku government ya Israel ku Twitter account ya Benjamin Netanyahu mumugambe nti sabo wekitiwo mukulembeze wa Israel tukusaba n'obuwombefu omukyala gwe walonze okubeera nga yagenda okukikira mu ggwanga lya Uganda nga ambassador mubbi mukondo mufere oyo ono muwala gwe bayitaani shatiz muserule mubbi mufere bebamu abalina sereze eggwanga zonna ezisinga obungi mugende ku Twitter mumutereyo history ya shatiz muserule ne kitaawe wawudwide bamunoonya ye bali commanding. The reason is nti Museveni katwatandise okukozesa abaana baabwe okubateeka nti bagenda otandika okutambuza properties zaabwe upload, so you need to block this with immediate effect. Bakyusizamu bakimanyi sanctions zigenda bakwata bonna kati balina ka backup ke bakoze kalwa Samu Kutesa yakitandise kati yadidde business zino eziri upload nga talina ngeri gyagenda zimanagingamu n'agamba no kantekeyo mutabani wange ono alinga ennyanga zettanda ntekeyo ne muwala wange Shatiz Muserule. Kati njagala mugende ku Twitter handle ya parliament ya Israeli ne Twitter handle y'omukulembeze wa Israeli Benjamin Netanyahu mutegeeze nti yalonze omuntu omukyamu mumutegeeze nti history wasoma kitaawe yabbe Uganda okuva mu lukwa mu myaka gy'ensanvu up to now nga ne kyeyasembayo okukola ekive ku international scene baali enguzi yakakadde kamu mu America okuyisawo ddiiru nga ono Samu Kutesa akyali chairman wa UN mukibategeeze. Kati ono omwana olw'okuba nti Samu Kutesa bamuteekako embago babbye eggwanga kati yalese muwala we omubbi abadde babbanga sereze eggwanga n'amufuula Israeli mu appointing abere ambassador waayo basobole okubanga basobola okumontenga ebibogagga byabwe. So mukitegedde eyo mugendeyo Shatiz Muserule muteekeko buli kimu ekisoboka mu kimuteekeko kubanga bonna babbi teriyo bantu bala basobola okufuuka bambasada. Olwo ye MP ye board of directors wa companies za Kutesa olw'okuba nti ziri abululu kabaleese ono yabagendayo. Kati mugende mu Oman mugende ku Twitter handle ya government ya Oman mulumbe president ne parliament ye mbategeeze twategeddeko nti mulina omu ku mwana w'omukulu mu government gwe mwawadde okufuuka ambassador wa Oman mu Uganda. The same family yababbi bamafia amanya gawe makyamu nnyo mubagambe nti bano abantu balina ekizibu bamaze okubba sereze eggwanga bazitadde upload eggwanga lyavu nnyo kati bagezaako abana babafula ba diplomats so that bafuna free movement kuba diplomat tomalaga mukwata naye kati mubategeeza nga obudde bukyali bagenda batekako embago ne sanctions basigale mu Uganda tije bagala nti nfu tugifiiremu ffenna. Mukitegedde bulungi kati badidde Samu Kutesa yakitandise batekayo abaana babafuule ba diplomats bo basigale nga batambula ogenda okumontaninga emmali zaabwe zonna mu nsi yonna bola okuba tebasasobola kutambula. Kati omwana w'omusota gubeera musota era akasota ne bakava mu kisungu kalumirawo kaba n'obusagwa. Kati ono Shatiz Muserule ne mwanyina bonna babbi bonna baffere the international mafias embwa ezaalambwa ne bwegisangira ne esigala ezaalambwa tezaalambuzi. Shatiz ne mwanya okumuli babbi ne muganda Odrek lwaboga atunda ebiwowoolo emitima yebwe abisimanya ensigo z'abantu bonna babbi muli batemu. Kati you can't represent those countries nga mulina history era ku references emba wati family yababbi muteko Odrek lwaboga omwanyina mu Uganda tasobola kufuluma Uganda. One atunda private atunda human organs ku black market mu nsi yonna nkiddamu references emuwa mugambe Shatiz Muserule babbi ne mwanyina Odrek lwabwogo first son inro naye kennyini yenyigira mivuyo y'okutaba na Uganda nga basalamu ebibumba ebiwowoolo ensigo n'abitunda ku black market. Eyo profile ejja kuba ewedde abantu bawadde ebintu ebyo era mutegeeza International Human Rights Commission nti Israeli ne Oman bakoze ensobi okuwa abantu bano diplomatic immunity babafuula be bali presenters zaabwe bakikoze mu kyamu kubanga bano abantu batemu babbi ngenze maaso. Okay. Ngenze maaso. Kati wano nabagambidde muntagingire abantu bano ba elders ba NRM abatandikawo government eno omuli Gerald Sendawula
John Kawanga, Moses Ali, Jacob Asimwe, General Peko Skotesa, Kakoza Mutale, General Guti, ne Katumba Wamala, wepo ne Captain Francis Babu, eyali omember parliament wa Kampala Central. Ntandise bwenti. Olunaku lw'eggulo ku ssaawa 8 ez'akawungeezi. Abasajja bakulu ababeerako ko mu NRM nga bakagireeta. Museveni yabawadde meeting mu State House ne batula ne bateesa ensonga. Mu bano okumanya gemba nyubinyira mu meeting eri yatandise saa 8 yawedde saa 11 ez'akawungeezi. Mu meeting yadde mu State House. Mu nsonga ze bateesezzaako basajja bakulu bana abasinga obungi aba NRM bamugambye mukulu Museveni. Bwe twali tuli mu nsiko nga tulwana, twalina ensonga lwaki tulwana okuleeta eddembe mu Uganda. Naye ebintu bigenda mu maaso mu Uganda tebiwoomya ddigobe. Ekifaananyi ky'okizza ekibiina ky'ebyobufuzi n'ebyobufuzi mu Uganda bituuzza mu myaka giri egyali myaka gy'ensanvu okutuukira ddala okuva mu gy'enkaaga gy'ensanvu n'okutuuka mu gy'ekinana bwe twajjira eggwanga lidijja mu nvuba. Ne tulaba gye tulaga. Bwe bamugamba okusinziira ku democracy or dynamics za democracy nga bwe zitambula, abantu baba balonze ne basalawo nti ono yalina obbakulembera tubawa obuyinza bwe baalonda. Abakulu bano mwabadde Gerald Sendawula, John Kawanga, Moses Ali, Jacob Asimwe, General Peko Skutesa, Kakoza Mutale, General Guti, Katumba Wamala ne Captain Francis Babu. Bagambye osetta basamtano wa karekezi. It is better you sit down with the all opposition figures, but Robert Kyagulanyi Ssentamu is the head, so that we can make a peaceful transition to dissolve buyinza abantu kubanga basalawo balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngamanyi nti owempaka akuna mesatu empowe mufu amagamba okuna mena agamba sinnakunama neddamu ne mufu anagamba sinnakunama bwe mufu ogwokusatu emwambulira ddala akapale nga tekali ne balaba ekijjanku nene ate nga batugambe engombe egamba nti enkima gyekoma okuwalampa omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo nkiddamu enkima gyekoma okulinya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo oba obulimmawa bwayo. Yosef tabasana mtano wakale jakomye okubeera n'emputtu jakomye okugwa mu bizibu ebiyitirivu nti ono takyabuulirirwa nga bw'ayitibwa lutabayisirwa tibahabulwa. Ekigambo tibahabulwa oba erinnya tibahabulwa litegeeza nti omumpembo ono tawabulwa. Kyovula mu nsi yonna yalina ba advisor basukka 150 naye ng'ate yabawabula. That's why we are in the mess right now as we speak. If you ask yourself, how did we reach here? Someone said in 1980 that there was electoral violence which led him to go to the bush to claim the victory on behalf of all Ugandans. He waged a war against Obote's regime until all Ugandans came together and joined the efforts which led to Museveni claim the victory in 1986. But exactly the previous governments, what they used to do, it's exactly what Museveni is doing right now. This symbolizes that Museveni doesn't copy from the past. And he might be the same person who had been mixing all the problems since 1960s up to now. So omwami ono ebintu byakola exactly government ziri ezayitako zibikola. Bana bakulu bamugambye eti ekintu kyokola ekyokuwamba okutta abantu n'okusiba abantu nga tebayinaako misango n'ensimbi ezibbibwa mu gavumenti nga tezirinaako accountability n'ensimbi ezeewolebwa nga n'eggwanga lituuse okuba nti lyerisinga okubanjibwa mu nsi yonna nga n'ebbanka tekyasobola kukola kitegeeza eggwanga terina we liraga. Bamugambye bakulu bano waayo obuyinza obuddize bannyini bo. Meeting eno yatandise ku saa 8 ez'emisana yawedde ku saa 11 olunaku lwa jjo. Meeting olwayabudde. Meeting olwayabuse ku saa 11. Yoseri Tibahabulwa mutabani wa Karekyezi Museveni naddamu n'akuba amasimu gwe n'ayita meeting endala mu State House mwennyini mwe yayitidde Muhoozi Kanyarugaba, Sabit Muzeeyi n'abantu be bonna abanyampi abaga nti bafuga eggwanga ne batula mu meeting. Meeting eno yatandise ku saa 2 zennyini ez'akawungeezi yaggwedde essaawa 5
ez'ekiri amatumbi budde ne bakkiriziganya nti meeting abakulu ba NRM gye babaddemu amanya ge mbasomeddeko wammanga nti bano balabika basaaga ne bakyatamanyi so ne basalawo abantu bano wammanga ababadde bawa Museveni amagezi baveewo nga tebalina gwe beebuuzizaako kubanga mbw amagezi ge babawa bo si ge gabaleeta kubanga tebalina gye balaga bo bawangula akalulu era mu meeting ene yatandise ku saa 2 neggwa ku ssaawa 5 basazewo abantu bano so kinnoomu bagibwewo. So this is to inform all NRM elders who attended the meeting with Yosef Tabasura, the son of Karekezi, yesterday in the State House. You advised Museveni to hand over power to citizens of Uganda, which him and his family, they disagreed with your resolution. So after you left at 5 p.m., Museveni called in another meeting with his generals and his first family. So they agreed that all the advice you gave, all the resolutions you gave to Museveni, they are useless. And for them, they are less concerned about your resolutions. So they agreed as the first family and some generals that all the people who attended that meeting must be silenced or killed with immediate effect. So some of the people who attended this meeting, they were Gerard Sendaula, John Kawanga, Moses Ali, Jacob Asimwe, General Pecos Kutesa, Kakoza Mutale, General Guti, Katumba Wamala, and Captain Francis Babo. But among the people, you might ask yourself, why is that General Guti was mentioned in this assassination list? The reason as why General Guti is mentioned here is because General Guti last week stated that he can't release all NUP supporters because he get orders from Museveni. That means that man, he exposed Museveni on the international level. That's the reason as to why they've included him on the assassination list, because General Guti exposed Museveni by mention or by saying that for him, he doesn't have any law which allows him to release any no political prisoner. It's Museveni who give him orders either to release them or to stay in prison. So that's why General Guti came to this assassination. Oh, that's why General Guti was indicated on this assassination list. So now, the following people, please take cover whenever you are. These are some of the elder NRM leaders or some NRM legendaries, including Gerard Sendaula, Johnny Kawanga, Moses Ali, Jacobo Asimwe, General Pecos Kutesa, Kakoza Motare, General Guti, Katumba Wamala, and Captain Francis Babu, the former MP of Kampala Central. What I know best of Mr. Francis Babu is the man of his own words. Era onate ko kubanga naye yomu ku bantu abagamye Museveni kimala kintu tukite kanone kyekiyinza okuba kigenda omujjisaawo. So nno mbategeezezza ebyange mbyogera nembirekaawo. Kati bakulu banna NRM basooka mu NRM abawadde Museveni amagezi yabagambye ng'ali ne banyampi banne nti mwe muveewo temukyalina amagezi ge muwola ensonga nti ye yajja kufiira mu Uganda talina gy'alaga. Kati munnange meeting gye mwabadde mujjo ebyagivudde mbi ebyo nze mbwa amawulire ne ŋŋenda kati ngenze mu maaso nga nfundikidde bwe. Simon Bakama eyaliko ssente bw'akakiiko ebyokulonda eyagamba nti agenze mu luwummula oluvannyuma lw'okulangira Yosef Tabasira mutano wa Karekezi ng'omukulembeze w'eggwanga omulonde mu bukyamu, bamubuuza results yalangirako Museveni ng'akanula maaso ng'ente erinnya loole nga baginyodde omukira. Omwami ono kyamuwaliriza okusaba liivu nga tajja kubisobola okujja mu kakiiko nga tajja kujja mu high court kuwaayo results z'atalina. Ne bamuwummuza n'agenda ku liivu. Omwami ono bamusuubiza obuwumbi 3 bweddu okukola kye yakola, naye bamuwaako obukadde 3 akyabanja balance abuze. Mabegako ne bagamba nti bamuteeka ku lukalala olugenda okuttibwa singa anaabanja nnyo ensimbi ate era ayinza okukozesebwa mu kkooti ez'enjawulo okuwa obujulizi ku ngeri gye yatoobulamu ebyokulonda abantu mu baafiira obungi.
kati muganda wange Simon Bakama nakunnyonnyola ne nkugamba ebintu byakuteekamu tubitegeera ng'oyogera nnyo Olufalansa gy'obeera nti oli mu Falansa wagambanga bonjour naye ng'ekigambo bonjour tokitegeera olangirira ebivudde mu kulonda eby'ekisiru kati essaawa yeno okalya ddakaddadda envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofini nga muli babiri n'eryoka ekunyonyoogera naawe n'oseka tugenze mu maaso ku kiwandiiko kye ndabyeko n'agange kisoma kiti nti ku bantu abateekeddwako ekiwandiiko kibakuntumye okuva mu International Criminal Court era abateekeddwako sanction saani bwe Bakama ng'omuntu weetaagibwa mu kkooti y'ensi yonna okubitebya olw'okulagajjalira olw'okujagajjalira obuvunaanyizibwa bwo n'osoma ebyava mu kulonda ng'Abannayuganda si bye baalonda. Kino kyaviirako Bannayuganda bangi okufiirwa obulamu bwabwe. Kino kyeyolekerawo olunye olunaku lw'owandiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze eyeesimbyewo ku kkaadi ya NUP okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Baamuwambira mu maaso go n'akubibwa emiggo era n'akwatibwa ne banne ne bamutwala nga nnabugi mufungize yogayoga mu maka ge nga bamusuddeyo kipayopayo. Ekyobadde okyerabidde obujulizi obusooka walagajjalira obuyinza bwo obukuba mu ssemateeka okondaktinga bulungi n'okuma balonzi n'okkuuma abagenda okulondebwa n'ebintu byabwe n'okuma Bannayuganda. Omusango ogusooka okufunanibwa mu International Criminal Court kwe kuba nti walagajjalira obuyinza bwo oba obuvunaanyizibwa bwo eri okukuuma n'okutegeka okulonda okutuufu. Kino kyoyolekera ku lunaku lwennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yawandiikibwa ng'omukulembeze agenda okuvuganya ku ntebe enkulu y'eggwanga n'awambibwa mu maaso go n'atwalibwa n'akubwa emiggo mizibu n'addizibwa ewuwe nga Nnabigisi mufungize ng'omusango ogusooka. Omusango ogwokubiri kwe kuleka Bannayuganda ne bakubibwa emiggo ne battibwa amagye ne poliisi awamu ne basibwa nga n'akalulu tekannatuuka kulondebwa. Ennamba esuubirizibwa okuba nti Bannayuganda mu prosesi y'akalulu abattibwa n'abawambibwa baasukka mu 1,000 nga n'akalulu tekannatandika kulondebwa. Abo nabo gye bali. Ku lunaku lw'okulonda lwennyini Bannayuganda bangi abaakubwa emiggo abagibwako empapula ezaava mu by'okulonda era gwe kennyini n'ovaayo n'ogamba mu statement nti gwe results ze wasoma oba ku lunaku lw'okulonda nti abantu bangi baakubwa emiggo results ne bazibagibwako era n'ebintu ebyaleetebwa ku disitulikiti baabireetanga emu tebikwatagana gwe n'otandika okuwandiikibwa ne bantu bano ku disitulikiti. Omusango gwokubiri. Omusango gwokusatu okufunaanibwa kwe kujja ku mutimbagano okuwandiika ebyava mu kulonda obirangirire naye nga byolangirira gwe kennyini si byolina baakuwanga biwe aba state agents abaakulirwanga omumpembe Muhoozi Kanyerugaba nga basinzira ku ssimu n'ebiwandiiko ebaakuwa okwali n'abaali beefudde nti bakasiru abaali bakutunulira ng'osoma results enfu ne bakutunulira bulungi nnyo. Kati ku musango gukuvunaanibwa ku kulangira ebyava mu kulonda ebikyamu era bakubuuza mu kiwandiiko wano nti mukulu ogamba nti Museveni yawangula okulonda results bw'omala ozirangira nti omukulembeze yawangudde ku website oba ku mutimbagano ogw'ekibanja ekikwasaganya ebyokulonda ku lunaku lw'olangire Museveni yawangudde ebyokulonda bibeera mu bungi nnyo nga biraga ngeri gye baalondamu nakati we twogerera tebiriiyo okolera ani. Tugenze mu maaso era bagamba n'okutuusa essaawa yali okuva lwalangira Museveni yawangudde ebitongole by'okwerinda nga bikozesebwa gavumenti y'omumpembe gw'omu kubaleetera ekintu kino nti abantu beekalakaasa bangi ne battibwa mu Kampala bwe baakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze e Busoga okuba campaign. Mu Kampala batta abantu abasukka 200 batta abantu 288 abattibwa kyokka mmwe gavumenti y'omumpembe yose twalagira abantu 52. So no kino kyonna emisango gino bagitadde ku ggwe era ggwe nga ggwe ovunaanibwa fayiro eyiyo yeetongodde bwantogo obwemmuli bweweta. So mukulu weetegeka emisango gyo kubanga guwaviirako abantu bano bonna okufa era kigambibwa ne mu fayiro eno n'abasibe bonna bali mu kkomera guwa baleetera okuba nti wavaako ensonga zino nti singa wakozesa bulungi woofiisi yo teri muntu yandibadde ali mu kkomera era teri Munnayuganda yandibadde afudde kubanga okuyimiriza obuyimiriza candidate ng'etteeka lisoma bw'omuyimiriza ku leero 2 okulonda kusazibwamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu baamuyimiriza ku laale 47 z'ataagenda ku kalulu kyako. Etteeka lisoma kandidate yenna bw'ayimirizibwa ku laale 2 zokka bwe ziti kimala okusazaamu akalulu ako ne katalondebwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimirizibwa ku campaign rallies eziwera 47 plus teyazikuba mu ggwanga lyonna.
n'osigala ng'ogenda kulangira byava mu kulonda. Sena bakama bwetagibwa International Criminal Court ate kyasobola fuluma Uganda n'ebyo bugagga byewakolerera ebbanga ebiri mu nsi byonna byandibanga wakolera bwereere. Ero emessage esemba njala mutagingire yaliko Katikkiro wa Buganda omukulu JB Walusimbi. Ero message njagala mugimonsale mugimumpeere. Emabega koko katono nabategeeza nti omumpembe ono JB Walusimbi akukuta ne government y'omumpembe Yosef Ntano wa Karekezi. Bane bantu betwogerako ne bagamba nti abavubuka bawalampa. Nabagambako ebiseera bisinga nti omumpembe ono yali adiringa nnyo ne Kiwanda Ssuubi okumuyingiza mu NRM mu bakolera data work nga n'akalulu tekannaba. Kumbe bali bamusuubiza obwa minister oba wa vice president n'omusimbi omuyitirivu. Tukitegeddeko lunye okuva JB Walusimbi bamugoba mu bwadde mu bali bamugobye okuba nti y'omu kuba designinga ebizimbe oba engineering oba basazamu kosewa basazamu empapula z'okuba nti engineer n'emirimu ne gimuggwako n'obwakatikkiro buggwako abadde mwavu mponga byo nga talina de 10 ekigula erindazi ku kkubo kubanga ntegezeddwako nti famire y'abamu ku baana babe bamutwala mu ddiiro z'okugula golodi bamufera ssente ne zimuggwerako ddala ne neebuuza engineer yasoma era aliko Katikkiro otandika otya abana okutwala mu ddiiro za golodi okutuuka okutwalako ebizimbe byo n'ensimbi zonna loba nga tolina okutuuka okuyaggayaga okuzanyisa emizannyo gino. Engineer JB Walusimbi fumba Katikkiro wa Uganda bwe twali nga twolekera campaign nafuna information nti omukulu Kiwanda Ssuubi yakyalako makaago. Video nagifuna nebifaananyi nabifuna era nabiraga abantu nga mulina olukunga lwali mu makaago nga Kiwanda Ssuubi n'abantu abali bakutadde mu meeting okukola emivu gye bali balina okukola mu kulonda okwo obazanyira ddiru mu Buganda naye bwe nabyogerako n'obivaamu. Lero aleetera oluusa olw'okuba nti mumpembe Yosef Ntano wa Karekezi anoonya Baganda ki banaateeka mu gavumenti ye ekimpatire taliiwo. Bamaze n'ofuna omuntu yakutuusiza wa Yosef Ntano wa Karekezi n'otulyamu olukwe 1 Yoseri Ntano wa Karekezi lwakusinkanye wiiki ewedde yakusasulidde amabanja go gonna gabadde gakubanjibwa ku nsi Uganda tobanjibwa era n'akuwa n'ensimbi enkalu wepo ne bakusuubiza n'ekifo either ekyowa minisita oba ekyowa vice president mu gavumenti eno empya egamba mbu egenda kujja gye simanyi nti eneebeerawo. Era mukulu Walusimbi gwe kennyini weriddemu olukwe kubanga nakulabula mu video ziri nkadde ndowooza ba mugwa akumeka sikyajjukira mundoza mwaka guwedde nenkugamba okukutana Museveni naye tujja kumanya information. Era wetwogerera essaawa zino mukama wange JB Walusimbi yaliko Katikkiro wa Buganda nkimanyi bulungi information agifunye amabanja ago gasasuliddwa Museveni gonna gabadde gakubanjibwa ne bakuwa n'ensimbi enkalu wepo n'okusuubiza oba minisita oba vice president mu gavumenti ejja naye oyinza okuba ofunye ekifo kyonna mu gavumenti naye nkitegeddeko kirimba kikusasulidde otere weetabe mu diversion ze mugenda okukola naye njala kugamba nti okalya ddakaddadda wandibanga naawe oyolekedde okubanga abantu batandika okubamu ebituli enkola y'emirimu gy'ajja okola mu Buganda n'ebintu ebiringanga ebyo. Saagala nnyo okulwako naye tukitegedde nti bakusuubiza ogufa ogunene n'ensimbi buli kimu bakikusasulidde naye nga jjukira nakugamba nga omwaka guli tukyali mu guli wakukutana Kiwanda Ssuubi n'ebifaananyi kisimenti nkyabina kubanga essimu yange mugimayiza enkusa zino tezitera nnyo okutegeka bintu. So ebifaananyi biyinza okuba nga nabiruuzinga naye nga nafuna ne video nali njirina ne footage nga mudde nga muli Kiwanda Ssuubi muteesa ekyo kyombadde bakuba nti sirina wentereka bintu bino naye for God's sake ndiddamu n'embifuna. Era kigatto wange wonna bw'oli bw'obanga okyayina information eyo ginsindikire nziremu giposting to prove these people tena information gyensembeza lwa nti omusajja ono yatuliddemu olukwe n'amala nasinkana Yosef Ntano wa Karekezi n'amusosolera amabanja gonna n'amuwa n'ensimbi enkalu n'omusuubiza ekifo kyonna mu gavumenti eno gye bagamba egenda kuddako naye simanyi oba yaddi kati. Era kigatto wange bw'obanga kwoli kuno ng'okyayina information please gimpereze nziremu nja gipostinga ntegeeza abantu kiki enjogeddeko olwaleero. So mukulu webali nnyo balire ddala nga bulijjo mutulyamu olukwe ate ne mulya ne mu nsi yammwe naye kansubire nti zino ziwalidde nizo teziikulye zino ziwalidde kansubire teziikulye kubanga bantu mmwe mutuliddemu ennyo enkwe ku myaka gye walibe tokola kintu kyo naye sikunenya kubanga oli muntu oyagala ensimbi. Kandabe enkya oba ku enkya lwakumeka enkya lwakuna ndowooza nja kuwummulamu enkya nyinza okujja ku Friday ngenda kujja ne information ebalaga
era njala mu buli muntu yenna owankyukakyuka mumanye nti peegi zammwe zonna ezagibwa ku social media yali omukulu SK Mbuga Kabangala eyabangala amatu agamulinganga ebiwaawo bya satellite z'empooma ayina akabinja k'abavubuka abasoma IT Makerere bwepone bweri wa ggwanga abadde bahakinga peegi ezo ne bazitwala kati buli muntu yenna alaba ku Kabangala ng'oyagala change ng'oyagala sitwa gw'omusanga mwekyasinga okwagala Kabangala SK Mbuga gwe wakwasibwa task era n'osasula abasajja abakugu ng'ogyeko aba State House bahakaza baaliwo akabinja ko kajjudde abaana abasiraamu bokka abasoma IT bibadde bakola omulimu guno era nga gwo basasula ssente opona okubaliisa emmere Kabangala SK Mbuga ku bantu bano abakola emirimu gino mulimu Mission 2021 bakozesa ekifaananyi kya Bobi Wine mulimu Kakensa Media era n'engeri eyita mu siraamu be bakola emirimu gino kati ngenda sooka kukola savina buli kimu n'ebifaananyi ngenda bifuna okuba provinga nti SK Mbuga Kabangala yabangala amatu gamulinga ng'ebiwaawo bya satellite y'empooma omweyaddugalira ng'entamu efumba kasooli ennammanve mwasinikira obunyo ng'embuzi esabalaavu ye mwami abadde akola emivyo gino nnya ku lwa gavumenti ya NRM olw'ensonga nti omwami ono mufere nga ye era tabankona mirimu gye yakoze gya bbeyi giryawo nga nabeera South Africa yali akakoze ebikolobero bingi nnyo byenzijjukira nabibagamba temwasagala ebibaddira mu kubanga ono yali mu deal era ezaali zisala abantu aba South Africa obajjamu ebibumba n'ensingo bintu ku black market era nga n'eddwaliro papasire lyali alizimbye nga ligenda kukola mirimu egyo ejja body organs transplant ez'okutunda ku black market but unfortunately webamukwata omuzuganya eddwaliro ndiziziŋŋama era business nefa kati yasigala kufeera ku online era nga nina n'abaana abamu ku online bofeera buli lunaku abaana bakadaama ng'obajjako ensimbi empene enkadde kati ngenda kwambula n'abala ngenda bambula nkiddamu SK Mbuga peegi zaffe eziwera 20 zonna wasasula abaana bo bemmanyi bonna n'ebifaananyi ngenda bifuna soon or later ne muhakinga page ku ssente z'omuwomusolo za state ng'oba protect bonna basiraamu tekuli mu katu tekuli mu protestant abasoma IT era temuddamu kubuuza headquarter ya NUP n'abakulembeze ba NUP temumanya nti TV zammwe zonna eza online omuntu yaziri amabega mwita SK Mbuga n'akabinja kak'abaana abasoma IT abasiraamu be bahakinga page zino zonna si Kakensa Media oli owaffe owa NUP nedda ono Kakensa erinnya Kakensa ne media nga kya Luganda MIDI nga bwe liggwayo media ekigambo media so si Kakensa oli nedda si Kakensa oli saagala munfune bubi si Kakensa oli mukitegedde bulungi so omwami oyo Kabangala SK Mbuga yakoze omulimu gwonna mu struggle okuba nga babba peegi zaffe zonna neno gye nadde nkomezawo stilu nadde ngezesa kulaba nti oba eneetera okuvaayo bulungi naye badde tennavaayo yensonga lwaki ebintu bino babikoze kuba nadde mbajagala bategeeza nga mbakwata bulungi nnyo ndyoke mbapininge bulungi nnyo bakozesa Mission 2021 nga kuliko ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Center nga kuliko naka page ke bayita Kakensa Media ke bakozesa okuhakinga page zaffe zonna ze baatwala toga oba kyoto oba lujjuliro oba map media oba ani era neyakyagula bali baagala gitwala yali SK Mbuga mutegedde bulungi kati mwenna bakadaama abali kuno no mwenna abakyala abaganda bange bannyinaza abali mu Uganda abali ku bucweyo omusajja gwe SK Mbuga nga kubira essimu n'akusaba ebifaananyi byo bya nudes akoolako ssente nti mulina business manya alina container kubanga information engirina nali nakwesonyiwa bwembwa gwe mufere watandika n'okufera abaana ku line kuno bana ba house gala bali mu diaspora ng'obafere weolako ensimbi n'otazibawa obasaba nuduzi ku online ekyo nakyo nkimanyi ngenda kujja nkwabye ku Friday enkya kamala okukola analysis yange yonna era omuntu enali ku media kuno ng'olina information eruma Kabangala mbikulwa bino wammanga okufera okubba okutta abantu mu buli kimu kyonna mukireeteze ngenda mwabya kubanga n'ekifaananyi kino biranga nabifuna olwaleero bulungi nnyo mumundeetere bulungi nnyo mumimpe mu inbox yange so saagala kulwa wano mukama bankumira takumbira mpeera
tusinkane ku Friday okujjawo ng'enkya nfunye breaking news nyinza okude basi funye breaking news nja kuba tusinkana ku Friday in case mbuze ennaku 2 siriiwo mugenda bugenzi ku YouTube information gyembawe banyingi teri na TV esobola giba wa teri yo Uganda teri TV esobola giba wa Uganda teri nsesobola ba information gyemba wa kati gwali awo nga bwoba tusimanyi tonda ennaku 2 genda ku YouTube channel yange erika amanya Rumbuye Fred subscribe information mubere nga mugira banze nga mpumudde mu kubanga nange ndi muntu nkozesa nnyo engala byeno mumpulidde bulungi sobola kujja no bawa mbukole kuki information etaliyo mukitegedde so no bawa information nga jeri nemba tegeeza kikigendo maso mu Uganda so mukaba ba 13 ampera musule bulungi mwera subscribe my YouTube channel Brente ka video mbajja kuba mufuna notification olwale no kigadde aina information ene kwata ko musajja mbagandi akoisa mission 2021 ye business account media nakakisa media ke ka page ke bakoisa okubba account za fezo nazo teba kuli antu walo yababako ku page yamwe yali kabangala SK mbuga nakabinja kakaba siramu bavubuka basoma IT makerere nebulu ogwanga biba kulo mulimo ogwo mukaba bankumire ata 10 ampera mweraba